nti teri boss atayagala kuwa abakozi be naye awaani pateri boss okubeera boss aba ayagala nnyo ssente ng'omuntu Katonda tona nga twagala ssente era twagala obwa boss bwe ndaba nga g'oyagala kunsuula sijja kuwa kati Abafirika tubeere n'amazima tujja kugaggawala ojja kusaba olwaleero ng'omusajja ayina ssente ezigula ebintu e China naye nga bw'alowoozaamu tikiti n'alowoozaamu visa n'alowoozaamu okusula ne transport byonna ng'aga nti siwera naye ezigula ebintu akyazikola ki azirina naye ezikola bino sirina n'aga kanjira nnindako abantu be nibasafaringa senga twalina amazima omusajja oyo alibadde aweereza buweereza zino ssente wa China ne bamuleetera ebiki twalibadde tetwetaaga na kutambula twonoone ssente nnyingi nnyo mu kutambula mu kulya mu kunywa mu kusula mu kunoonya amaviisa mu kugula amatikiti n'obudde bwe tumala nga tuli mu makubo tugenda kusuubula n'osanga abantu ne bagenda abantu 10 bagenze kugula items zifaanagana bagenda kutikka mu konteyina emu baali badde basonda etikiti ya muntu omu viisa ya muntu omu okusula kwa muntu omu okulya kwa muntu omu okutambula kwa muntu omu ne bapakira omuntu oyo ogenda okulanga olugendo buli omu mukostinze $10 nate niru costing etikiti kusula kulya tojja kusula nabantu nabo batya nosula mu hoteli ya $300 nenge ekikututte at the end era mugenda kusinkana ku point nga mugenda kwegatta kutikka container mwenna eno gadi kakati kulwaki twakoze ebyo naye lwakuba tetuli beesigwa Abafirika tetuli beesigwa ekintu ekituleetedde okwavuwala tubeere beesigwa ku mirimu gy'abakama baffe bajja kugunjaawo emirimu nga tebalina budde bugimontaringa ne as long kasite banaalaba nga financial system yaabwe etambula buki bulungi teri kyajja kulumba mubeere beesigwa abeeru bakola kampuni n'agikola n'agimaliriza nga talinnyanga mu ggwanga mweri n'ebeera emyaka 10 myaka 2 nga n'abakozi bonna ne boobawe ssente tebamanyi who is the boss nga balaba mu bifaananyi nti boosi yoyo naye nga talinyanga ku kampuni bo babeera n'obwesigwa kyovula nti basobodde okukulaakulana mbawa kyakulabirako nti baboosi baagala nnyo okuwa nze nyina omuntu gwe mmanyi bombi mbamanyi boosi ne gwe baali bakosanga mumanyi nnyo wallahi okumanya Abafirika tuli bazibu Abafirika tulinga muntu agenda kufiira mu mazzi omuntu agenda okufiira mu mazzi batera nnyo okubeera kubawo kuwuga konkumanyi Abafirika tulinga muntu agenda kufa mazzi omuntu agenda okufa amazzi bw'oteegendereza akulekayo ye naawona gwe n'ofa kubanga akukwata gwaze omuyamba kyekiri kye bagamba mmwe kimwagamba nti akujja mu kyalo akuzza mu kyalo. Get my point? Kakati Abafirika bw'ogenda okumuyamba akukwata yakulinnyeko gw'ofiireyo yakoleki naye ng'ogenze kuyamba ye. Nze nalabako ekintu kye sirierabira in my life sirikyerabira. Nsaba Katonda taddayo kundaga kintu ng'ekyo in my life. Kyankubawala nakirabako n'agange gali naked era nenkiwulira n'aganga gali naked side zombiriri nga nzimanyi bulungi nnyo nintuula mu bintu byazo. Omuntu bamuwa omulimu bamusomesa yajja okukola nga qualifications ze tezikola ki tezimala bulungi kulaninga that company. Bosi n'akwata ssente n'amusomesa munfuna bulungi n'amusomesa ate ng'ali ku mulimu akola n'amukola ki n'amusomesa n'amuteeka mu kashi bw'otalabanga amusasula ate asoma n'amuwa omulimu nga yakulira kampuni eyo ng'amuwa by then kyenjogerako nkikakasa by then ng'amuwa 1.2 amaze okumusomesa n'amuwa 1.2 n'amusuza n'amuliisa n'amujjanjaba n'amwambaza n'amusomeseza abaana. Omulimu ogwo nga gulimu okwambala nga gulimu okubanga bakasoma bakolagana nabo bakola ki bambala engoyi munfuna bulungi nnyo n'amuwa tenda ey'okusupplyinga bakasoma ab'engoyi nga balina kuzigula ku ye
namuwa capital ezikola ki atandika engoye gula engoye ogenda supplying nga abantu bano bajja kuwa bwe bati. Wallahi alazim omukozi nakwata kampuni ya mukama we najikuba ku ttaka. Teyagikuba ku ttaka nti yabba, wabula yasalawo akwate sente zino zonna ze bamuwa adduke agenda akola obwahouse gala ebweru nga yamagezi agagena obwongo. Bwawulira ekigambo nti essentu enjeru takimanyi nti wenjagalira $, nange nkwata shiringi nengula $. Wano wabula kati nga ye akimanyi nti bw'anaagenda ebweru, ye bwawulira essente ebweru nti bagaba $4 asuubira oba 5 asuubira nti ayinza okusigazaawo essente ezisinga zeyali akola ki zeyali afuna wano. Oyo ye mufirika, oyo ye muki. Kakati bwetyo bwe tutte emirimu gy'abakama baffe. Mbeegayiridde Abafirika tubeere abeesigwa, abantu bajja kututeera. Nze nyina omuyindi mumanyi atambula n'agenda n'aleka, alina omuvubuka akulira abeetikka gwalekera sitoowa erimu billions and billions, n'agenda ebuyindi n'akomawo nga akulira abaki abeetisi, gwalekera n'ebisumuluzo yasula nabyo. You get my point? Tabirekera ya monitoringa abamenege naye nga yakulira baki beetisi era naye yeetikka. Kakati ogenda okulaba nga byamuyira biki bingi ate n'atabiwoono. Kati baganda bange, my dear, ente yonna etaamata okusinziira bw'oginywesezza. Bw'onaanywesa bulungi mukamaawo ajja kuwa ekyokunywa era n'ajja kuteera amata. Nkubira omulanga abaddugavu Baafirika bannange, tufeeyo nnyo tubeere abeesigwa. Kivula omufirika akwate sente akwate billion akwata millions akwate sente n'agaazi ne sente okuzissa wano ne banziba n'agula emotoka ya milioni 5 ng'ate alina emotoka nga 3 kugula emotoka zalina wakaziri mu billions and billions. Sente zino kulwaki wazikola mu kampuni nti abantu bajja kukola ki? Abantu bajja kunziba. Tetuli beesigwa. That is the source of the poverty in Africa. Era bwe munaakalongoosa wallahi tetulina kye twetaaga baana baffe kugenda bweru. Bwe tunaabeera abeesigwa abantu bajja kufuna emirimu, abantu bajja kugunjaawo emirimu. Gamba n'abeeru abo bennyini ewaabwe wafunze bajja kwagala nnyo. Kati kambawo ekyokulabirako, waliwo ekiseera embeera bwe yatabuka mu gaafu. Embeera yatabuse ebiseera ebyo mu gaafu. Abawarabu bonna ne badduka nga bajja mu Afirika ne bagenda mu Turiki nejjula. Bagenda mu Turukiya nejjula nga tekyetaaga bainvesita. Bagezaako okujja mu Afirika bakolemu emirimu. Abafirika tubakola ki? Netubalemesa, netubabba ne baddayo. Kati mbeegayiridde tubeere abeesigwa, tweddeko tujja kufuna emirimu, tweddeko buli muntu yenna. Kati ate bw'onaalaba ng'olina amazima nga tebannaba kutuukako butuusi, naye bwe banaakutuukako ng'olina amazima tojja kwejjusa. Tewaliwo amazima yejjusa. Fenna tubeera n'abakozi, fenna tukoze gye tukola, naye omukozi omuntu w'amazima takola ki? Teyejjusa. Wallahi lazimu mulala okumanya amazima mazibu. Oyinza okwekanga nga woogakoledde ate si woofunye omulimu. Oyinza kubeera ng'oli w'amazima naye ng'okola ne munno mu kampuni. Munno oyo ne wabaawo omuntu amubuuza nti nsobola okufuna omuntu ow'amazima araaninga kino, naga nti mulina. N'agamba nti nyinayo munnange w'amazima naye ye ekimuleetesa bakutwale kubanga abantu bazibu. Bw'olyazaamaanya naye akkiriza ne mulyazaamaanya, naye ate gwe alyazaamaanyiza naye takulikomendi nga saamuhweya. Naye bw'agenda okugunjawo omulimu takutwala. Anoonya ono gwe yali amanyi mu kampuni atalyazaamaanya oba eyagaana sinakini nga ye yennyini yamugoba nti ono ajja kutulonkooma. You get the point? Tumugobewo n'amala okugobawo naye bw'agenda okurikomeninga gwe gw'arikomeninga nti mutwale omusajja oyo mwesigwa. Ate ekigambo ky'obwesigwa tekijja kubula era ojja kifunamu today or tomorrow. Mbeegayiridde Abafirika tubeere abeesigwa, tujja kufunamu ekyo kye mbasaba nti after COVID ndaba nga waliwo obuzibu obwa jobless bujja kuba bungi. Abakyala munansinga abaki abaami ate nkikyusa. Naawe bw'oba wafuna ekikemo, kubanga nkiyita kikemo, bw'obanga wafuna ekikemo ng'omukyala wo ye mugagga
nkiita kikemo ky'amaanyi nnyo bw'abeera ng'omukyala ye mugagga nga ye nannyini ssente after covid trying okumunansinga ajja kuba alina stress abalalu bajja kubeera bangi abalwadde b'emito bajja kubeera bangi stress ejja kutta abantu bangi kulw'okuba nti buli kyonna kijja kuvaayo lumu nga kyetaagisa ensimbi bw'obanga omukyala yalina ensimbi naawe eddayo mu baakojjaabo bakuyigirize how can you nance mukyala wo omunansinga otya omuwe ku mirembe wakajja awumule addeyo ensi emwokye naye amanye nti bwenzira ewaka ngenda kukola ki ngenda kuwumula tusobole okutuukiriza aya ya Katonda egamba nti yafuula abakyala nga kitebenkezo kyaffe okutebenkera kweko okutebenkerako ki kweko nti yafuula sakana nga kisulo kitebenkero omuntu bw'otawaana eri nodda ewaka ng'ofuna ku mirembe kyobula nti teri adhabu teri kibonerezo ku musajja oba ku mukazi kubeera nga ate ewaka tafunirawo mirembe kasita emirembe gikubula ewaka kasita emirembe gikubula ewaka wallahi obeera mu adhabu tusabe Allah subhanahu wa ta'ala atufuula abakkiriza abafuzi baffe batterewo companies tukole abagaga batterewo companies